producer mwana kamera balage kala kyeziriko kale zitamanyirwa. Hey, this program yakola ku ddalu. Mwana ddalu sirirabanga. Allah, naye Mukama Katonda omwana ono ali musonyiwa. Ku BBS Koli program sabula. Rachel Namwanja kansabe omwana muwala babuuzeeko. Tuyoka tugende mu maaso. Why not? Rachineda. Tuli live genda ku simu yo, genda ku Facebook, kwetuli bulungi nnyo. Shakira nze mulina mu studios BBS Telefina sabula. Sanyusa okulaba sweet. Webale kunkyazaako. Oli otya? Kyendi mukwano oli otya? Wala kulasinga okunchamula twali ku Africana nendabanga ngamba mwana ono nja kufunera baldi ne buli baddi. Soko buza kuba na Uganda Shakira. Abatulaba BBS Telefina, thank you for tuning in. By Mr. Shakira omufirika and sanyusa nnyo okubeerako wano nammwe. Okay. Tuchikube. Yeah. Okay, nga tetunaba kuchikuba Shakira, omuntu akulaba wanaizo ogamba naye omwana ono aliwa abikabadda aludde ng'akola abikolera wa ebintu ennyimba azikuba amazina kyekyo figa kyekyo and then kambuuze Shakira abadde tamanyi Shakira badde owangalira wa mu Uganda muno mwana gwo ofutise mu birenga ki obadde ng'obeera wa fukidde problem umulola Shakira obadde obeera wa Shakira originally mbeera US naye mbadde mbeera nnyo wano fuluma n'enkomawo naye nga ndi muna Uganda ate nga ndi mu America at the same time. Oli mu America? Yeah, at the same time. Mujoze gwanga lino ne muddane ebyaddala mujoze ne muddane mukati. Shakira abantu amemba basinga bafunye ddala obuzibu nga ali mu America nga music wayagala atambulire ero. Gwe kikoze otya okuba nti tobaddeewo naye ate nga music watambula? I think, from a team, you have to get a team that believes in you. Yogera Luganda Shakira nja kukubengolo wano. Nyabo ono oli ku ya bujjajja. Bujjajja mulimcha. From a team wekukiririza ngekwagaliza. Nawe ng'ogyesiga. Yeah, ng'obeesiga nga baagala okulaba nga weeyogerayo. So kati I think kyekisinga obukulu n'ekirala olina okujjanga. Abantu bakulabengako. Novaayo keeri. Noddayoko nojja. Then people babeere nga bakumanyiza ku maaso and they pick interest. Okay. Yeah. Shakira, esaawa no bwogera ku Shakira ogamba ono Shakira music yonna omaze mu bbanga ki? Owa serious? You know about music. No boy imba mwe womuli. Kisinzira oyimba ki? On our mainstream, I think tugenda myaka ebiri. Myaka ebiri. Yeah. Neno chagezo bidduse. Serious. Bwekiba myaka ebiri. Onokyo wekoledde. Tugenda myaka ebiri. Mukama si mubi. Yeah. Ani akwasaganyizaako okulaba nti music ono mu myaka gino ebiri at least buli comedy store gwe uyo TV gwe uyo radio gwe uyo ukikoze otya ani akwasaganyizaako? Management. Team Shakira Mukaya, management ya Shakira bantu bange ne connections mu industry. Yeah, abere abantu nga bo bakwagala. Aga Shaki njagala oyimbe ko wano, njagala ojje wano. So okola emikwano kikulu. Yeah, mu industry. Okay. Kakati Katonda tebatera muwanguzi. Gwe muwanvu, gwe mweru, gwe akumya akawato. Kati ebintu ebikola otya? Ntandikira ku kiruwa. Gwe mweru, gwe muwanvu, gwe akumya akawato. Kwega n'oteeka abaana b'abanno ku bunkenke kwegamba abaana b'abanno babeera ku bunkenke. Mmabe ku Shakira alina ku namba ya kyagimpe. Ffe obuzibu buli wano ffe sibeeru tuddayo ebibuuzo byonnyini. Kati nnyabo wekoze otya? Kunywa nnyo mazzi. Shakira. Tontuma ku kidiba. Mazzi mangi. Tunywa nnyo amazzi maama. Ne exercise. Yes. Okay. N'obuteewa stress. Waba stressing amwesonyiwe. Stress nange bannange. Twayawukana dda ne stress. Ye nawoonyirira. Nayawukana dda ne stress. Nawe ogireeta nga nkudduka. Okay, Shakira. Omuntu ayinza okubeera namwanje nzike Shakira ekyo mpulira njaga kikuba kidaala. Nga kanze. Akati beeyo naga ntize kati oyo bwe mufuna Rachel. Ekidaala mba nkimaze. Ekidaala kyo ki? Embaga bakuba embaga.
nga tanjagadde nako just aije tukube Yaza embaga kwanga aliyo ng'ateekateeka kwaga naye ng'akutya kati agamba oba mufumbo oba tannaba oba ali biki. Shakira si mufumbo. Anoonya tanoonya Si mufumbo oba toli mufumbo tobaako limit. Yeah. nja kwagala ate nkwagadde Paka nga bakufumbiddwa. awo limit nezijja Awo nobeera nga ya. meaning nakugambako obugambi I'm taba na taken. limiti talina kuteekako limiti Kasita baba nga toli mufumbo. Ono asobola okujjayo n'akubba n'oli najja. So nga toli mufumbo. gabajjawo babbi bubbi Like asobola okujja na convincing nga n'akutwala. You know, you can be oyinza okuba na gw'olina naye nga talaga seriousness. N'ojja oli nga ali serious. Taba talina takoze musango kuwasa. Wadde obadde ne boyfriend. Boyfriend taba serious. So si mufumbo. Omwana ndowooza mumudde omwana tali mufumbo ate nga ye Shakira Shakira. Okay, Shakira. Mu music mubamu ebizibu bya music. Ate bengi ate obanga ddala omulimu ng'oli serious ogenda bisanga si kutiisa but naye nga reality. Ogenda kukola otya okulaba nti nno entalo kuba nyingi mu music nyingi mu myaka gino ebiri tokuba olina ze waakalaba kati sofa ogenda kukola otya okulaba nti music wo osigala n'ekitone kyo nga kitwala mu maaso. Nze entalo siziwa obudde zinnumba naye siziddamu. Just going to win. No, like this is what would day. Because the man trouble could joke mulamwa, you know. Abaagala more would day, mudate mukuyomba at social media, tambulate, like see followers. See what would day. Because see and so I'm writing a come on. Wakoma okuyimba. Yes. So sikulwanagana n'antalo. Kati so far kiki kye baali bakoze nga mu kuyimba kuno n'ogamba Rachel mpulira music yali antamye kwolo nga kyakunya nga wawulira nga kikususeeko mu musically n'ogamba nti kino kye bankola lero kyansukako. Problem ki wali ofunye mu music nga y'amaanyi? Really, tewali problem yantusiza kulowooza like that. But I would say maybe like rumors is a media. Zikutuusa n'ogamba bannange. You know, exactly. Say bigambo. N'ogamba naye kuba celebration. It's you know it's a problem. N'ozuka ku makya olwakuba oyimbye n'ono nti ate webaka naye ate olwakuba oli n'ono nti ate bbaawo like babisala ne babitokomoka. Babikutya kugala n'obeera ng'olinga garden byayagala yajja n'akola ki n'alimira mu kyayagala n'agenda. So ebyo bintu somehow be taking away your dignity n'owulira bannange. I think the funny thing is we're fun baby believing. So Rachel will violate n'ogamba Shakira kyagala gundi. Era ekyo edede like they believe. Bote bafaayo anyatokomosa. Rachel yayogedde bituufu. But they don't care, you know. Kati ebyo ebintu ebyo be disturbing. Kati kiki wali ogambe n'ogamba ng'owulira essanyu ogamba Rachel kino kyansanyusa mu music ever since ntandise okuyimba. Kiki wali owulira n'ogamba at least kino kyo kyankoledde olunaku. Kiki nali nkoze nekinsanyusa. Kikusanyusiza mu music industry. Abantu betuyimbira twagenda tuyimbira aba mumbejja abaki wani ani Queen taba mumbejja abana abagereka omukyala n'abagereka twagenda tumuyimbira kyatusanyusa ffe nga team twali basanyufu kweswali tumanyi nti anyumirwa music waffe so kyo kyatusanyusa otupangisa ogenda omusanyusa mu budde bwe obw'ezzembe. Ate baatugamba nti gwe tugenda oyimbira batugamba bugambye mujangu yambala bwoti ogenda yimbira abantu nga 6 7 mu house whatever mu biseera byabwe by'ezzembe tugenda otuuka wali nga nga gwe tugenda oyimbira ne bakwano be. So I think ekyo kyatusanyusa because that means tomanya ani awuliriza musical, you know. You never know who falls in love with your music amid its all the challenges n'abantu abakulemesa nakuvuma exactly. So ekyo kikuzamu amaanyi n'ogamba you know what, sing, put the music out there, tomanya ani agenda lwagala. Just continue doing what you love doing. Shakira, abana abajja mu music
oyinza okuba gwe toginywa naye abaana balowooza nti bwonywa ebiragalalagala music yatambula bulungi ku stage nga yagamba bwaba tananyweddeko ku kayaga talinya ku stage bwaba talidde ku nkwacyo bagita nkwacyo bwaba takonyeko ku nkwacyo nga tajja ku olimba siga nti alien naga nti nze bwaba sirina nkwacyo tebintambulira managa nti nze bwe mba sibunyedde ka uganda wala gyako music tajja kola music kyeki mwina kubanga otamiddemu n'onywamu oba gyesebera talent bano baba bekwasa music kuba bwagazi enjoyment first of all kyagala kyenjoying kati ze besides yolaba ku stage ze ndi musiraamu ate nsaala so negomba okulingiza ng'osaala negomba okulingiza ng'oyambadde bagita sharia hijabu so mbisira nge ebyeswala mbeera musiraamu nze sinywa mwenge sigunywanga nako I swear n'okatugulira ffe abakanywa ne kwakyo simanyi bye biki njaga sibinywanga nako kasita bayita erinnya yange nti gwoddako there is a certain way gy'owulira nga oli in the zone ekyamula abantu n'endulu gy'ofuna you go crazy because you're on stage obeera ku stage tomanyi na biddako I don't need kwakyo simanya nkwakyo asanywa amazzi bakuba music nenyengerawo people are happy ebirambira banvudde ku stage amazzi onywaga buguma onywaga nyogoga oba just oyina nofanu Patrick omujuuka baniwo yanga nti okiwala ekyo bana ekinyimbira bulungi just Patrick onywaga buguma akanyoga tegakola olina kunywaga buguma n'otuyana n'osala lubuto n'osala nawe n'obuguma ng'omuntu ngenda kwekwata n'obuguma wotuuka ng'obuguma abagamba nti kamala okunywa enjagalyo kayimbe baba balimba abamu babikola I think abantu balakinga abantu buli omu ayina engeri afunamu vibe ne confidence kati nze even before singing nabeeranga supervisor ku mirimu nabeeranga manager so nga manyi okwogera n'abantu manyi okumanage sitya abantu naturally so ngenda ku stage is like mbasikula nakula mandaba mitwe mingi just yeah mbeera mu zone yakuba kidongo mbavire omwana ono ajja kunzita musically music wa Uganda alimu entalo nyingi ono ayomba nono naavuma ono assa ekitiibwa kyono onagaba mu respecting ensonga y'entalo mu music ojogerako ki ono ne bamuwa ekitiibwa onaga tasaanidde ono teyasoma naye nga taata asoma akusinga ebintu bingi gwe music omulabanga ki naye mu industry si bangi abaasoma ekyo tetukikulembeza music is talent it's talent passion na bwagazi you know entalo I don't think it's a good idea naye abantu babikola for attention and for relevance likes relevance attention bwowuliranga bye bagamba mbu bibakolera you know so nze sikyagala watekinkolera kirekeyo you know sagala ntalo but I don't think it's kirungi because mumuva okwettingana you know okwereetako obulabe abantu bewalana n'ebitali mu makulu no wondering nogani bano bakiki I personally nkwagala ng'omuntu thank you n'omuntu mulala ayinza okuba nga le yakwagala ninte wabulayo omuntu atayogera kiri ole yagambe mbu nakutadde omwala oyo akunama abayimbi abo bakunama bambala bubi ensonga eyo gyogerako ki ndaba kisinze tekuba kunama naye omuntu yaba kirabanga gwakunamye oba oyambadde kyofiiringa ekigenda okugjayo omulimu gwo oba oyambadde kuno mbite guba gwokka ate kati siza kuzinnamu eno dress ku stage base bijja kubanyumira okitegeera you know while you're entertaining abantu bali mu vibe balaba tamidde ati bamanyi bana Shakira yali ku stage oba Beyonce balabula bikiwala you know so just the nnyambala mu ngeri gyempulira nti ejja kujja amazina gange genziza obbawa ku stage as long as nti talent yo gikoze yes nezija nenkola omulimu gwange nemunyumirwa nemusanyuka ebyo mbiraba nkeera omanyi omuntu azukka nga yabadde ku show nga tajjukira bunadde nnyambadde omwenge ne gumugwako nagamba
kyade kyambadde kityo nga wali ayetadde talaba bulungi yadde aliko ali mu vibe akyamuse omanyi shows nesinga zibeerawo kiro abantu banyeddemu onyenye ebintu biveeyo anyumire no way tetuli kwanjula kakati awo wenyini noli najja asasudde omutwalo gwe gumu oli ku stage Shakira onyenye ebintu byo natandika okujja naleta engalo nakwata wano ne bakwatirira munange nwaje abawaamu ye ankati olaba abawagizi abo abawaamuko akati gwe ensonga eyo abayimbi bakwatirira ojogerako ki naffe bakwatirira azibanga zoli mukazi ate nga oyina engeri kyoyambadde but they feel like they need to touch you to feel you eba excitement ebamba fun naye stage eyo olumu you can avoid them osobola osemberayo nga tebakutuka kukozi bafan tobeera ku stage osobola osemberayo naye omuyimbi alina okutegeera nti eri eba excitement eva mu bafan aba asanyusa okukolaba oba kutteko ku kisambi then semberayo go somewhere else yeah because when you keep fighting ojja kukuba buli omu because tebagenda lekerawo okukwatako yeah people are there they are enticed by you and your presence gwe bakulidde obulungi gwe yambadde akakukuta obulungi gwe bayimbira ebinyuma ate gwe bawone kumpi they can't believe you're there so bagenda kukwatako out of happiness like bakwagala si mu bubi nti bagakolako sham baba bayayana like kati mbulira omuyimbi omugbu wandiyagadde owahag ate alinze of course lwaki gwe wejjako nanti zomaze ojimpa kati mpayo omulala musajja nga mukazi kati gwalina bamusajja I think nogamba nze neomulabako oh my god wakiri nkwata ku ngatto ye kati obuzibu bwange obuzibu buvuddeawo kati goyinza oba tokiina but they are akale nawoba nga siwaawa no omuyimbi yenna all over the world yogerayo omu yenna kale aliyo nina basatu kati nina bana yogera omu ku baabo bwogere wedakale ani naani Dr. Jose Chameleon wansi ki Dr. Jose wa Uganda okay omulala Bebe Cool mu nsi yonna omulala Eddie Kenzo ngoyagala bangi omulala Lutalo nga bw'omulabako wakiri okwate ku ssaati ye bakimanyeeyo akati si excitement gye njogerako waliwo eri excitement endala eri ng'osanga n'okwatako naye nga mukwasako nsonga mukulu Museveni oyo muyimbi muyimbi ayimba mpenkoni anawe simubala si muyimbi